Olunaku lwa leero omubaka Gafa Mbwatekamwa atandise okunganya emikono egy'ababaka abagala okujja obwesige mu minisita Edith Mwine. Ono abudde n'ategeeza nga ekiruubirirwa kye bwe kituukiridde olw'ensonga nti minisita Edith Mwine yeeyisa mu nneeyisa etagwanidde era nga keekadde ababaka bonna abamuwagira okussa omukono ku kiwandiiko kino. Kiteereddwawo era abantu batandise okusayininga abo abakiraba nti waliwo ensonga ey'omuggundu okujjako kyendabye General alese muwala we gw'atadde wali n'amuwa kamera n'ebifaananyi okulabika ng'asobola okukwata buli omu asayininga era asobole omutiisatiisa. Ono agamba nti bo ekigendererwa kyonna kyasalirwawo awamu okikolebwa ng'olukulu nga n'olw'ensonga eyo teri muntu yenna asaanidde mutiisatiisa. Ono ategeezezza nga waliwo abantu abateereddwawo okutiisatiisa ababaka abalala n'okugulirira okusobola olaba nga enteekateeka eno tegguka. Era ababaka abamu bajja kumaliwunzika nga tebasayininze kubanga batya. So nefe ogwaffe tugukoze ate tetufuddeeyo oba abeera omuntu omu kiba kimala. Seetaaga kugamba nti n'omuwangula oba aveewo oba akola kinedda naye tuba tukoze omulimu gwaffe. Kinajjukirwa nti Ssabbiiti ewedde akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu kikolebwa ng'olukulu kaasoma alipoota mwe baanu ba minisita Edith Mwine nti yakalemesa okukola emirimu gyako. The Minister for Security be held accountable for failing the committee work. Government should establish a victims compensation fund to expedite compensation of tribunal awards made in favor of victims of torture and other human rights violations. Ababaka abatali bamu balabiddwako nga bassa omukono ku kiwandiiko kino era ne boogera kyekibatandde okwaya emikono gyabwe mu kujja obwesige mu minisita Edith Mwine. N'olwekyo bwe babeera nga paalamenti yasalawo awatali kwetemamu nti minisita olw'okutyoboola n'okulemesa akakiiko ka paalamenti okukolo gwayo agibemu obwesige ate era tesibagala nze yaleeta ekirowoozo kino mu paalamenti ky'okugamba nti bannayuganda batulugunyizibwa kati bera nga paalamenti yasinze okugamba nti agibemu obwesige n'okubeera omu ku abo abasobola okuteekako omukono era nti emirimu gya Honorable Tumwine gy'abadde akola nga minisita wa security mu ggwanga gimugibweko kubanga tasobodde kukola bulungi mu kuweesa ekitiibwa bannayuganda. Tosobola kuba minisita nga gwakulembedde okugyawo eddembe ly'obuntu. Wabula waliyo bannayuganda abavuddeyo abeegattira mu kibiina ekya Concerned Citizens Network Information Uganda ne balaga obutadumativu olw'abakiise bano okuvangayo entakira ne bakuba ebituli mu ngeri Uganda giddukanyizibwamu. Muvumirire ekintu ekyokwagala okujjamu obwesige Honorable General Edith Mwine. Musajja akoze bulungi talina kinsobi gyagenza akola yesi ensobi zibamu naye teweriwo ensobi ki gye yali akoze. Abanayuganda tuli bamativu abasajja abo basobola kugamba nti bamugyemu obwesige mu parliament tibalina buyinza saawa eno nti eggwanga libadde litebenkedde ate bagenda dda mu litabangula. Bano bagamba nti abakiise bano tebaagaliza kalungi konna eri ggwanga Uganda era nga bandibanga bawagira emirimu egigenda maaso n'okukolebwa egimenya amateeka. Na security yaffe bane ensonga za security tubasaba nga ffe bannayuganda bakwatibwako abawansi muzive musize ensonga z'amala gazanyiramu. Obula abakiise abavuddeyo ne bassa emikono ku kiwandiiko kino bavuddeyo ne bategeeza nga abantu bano bwe batayagaliza ggwanga lyabwe emirembe. Bandikunze bannayuganda ne batujjayo bandisoose nabo ne bajja mu palamenti ne balaba kyangu okutuuka oba kyangu nnyo okukuba omudomo ng'oli bweru. Bandisoose ne bakola ki ne bajja ne balaba bakyangu bwe bibanga byendeeta bya kisirusiru ate palamenti n'ebikkiririzaamu bigende mu maaso kiba kitegeeza nti balaba palamenti ya kisirusiru. Olunaku olwaleero we lunzikidde ng'emikono egiwerako n'abakiise abatali bamu bataddeko emikono wabula wabadde basayiningira ekiwandiiko kijjiddwawo nga babaka balondoolwa bulondoozi abamu ku bo balumbibwa mu kizimbe ekiteesezebwamu. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.